mumuloza nti Gudo inasenza badakolera alien skin kyannaku obutamanya n'obutategeera kya busiru era kya bugwagwa naganda okufumitira nsonga ya bongo njagala okugamba ebigambo bino. First of all, Ogudo tali talented. Why? Tali creative. Mbuza atya. Ngera kyongeza mazima n'okufumintiriza. Anayomba, it's up to you, but that is my opinion. Ate kye kituufu kyenda baza nyimira mu reality. Ogudo tali creative, tali talented. Sina muyimbi. Mbuza otya. Ogudo tasobola muwa track anagitulamu nga walaba fresh kid. Era nyimba mulaba badde ayimba za alien. Ku stage mani mulabeko nga ayimba. Bw'aba ayimbye era ayimba bya alien ebikula minge. Ne fresh kid wamuwanga track anagitulamu. Waliwo wanakana akatambula kayina ebigoye beautiful kayimba. Simanyi mama nazalibwa kubanga mwavu nnyo. Simanyi kabeera mu bigoye beautiful. Kandoza ndikakwasa ne sympathy okusinga abantu abalala. Lwaki akukona ko temukatwala? Tuveeyo. Tetwagala bibuuzo bingi. Ekikulu kiri kimu. Alien skin yabaddiza omwana wammwe. Mwana alien skin kugwa mbadde manyi alien Ogudo yabezawo alien skin. Nze ndowooza nti ekyo si kyakufumitira kya busirusiru. Era kiri mu basirusiru abawumba tutu abagwagwa. Temusobola kungamba nti omwana yabezawo alien atamuwandikira ku luyimba. Omwana si muyimbi, tali creative. Omwana mpozi nga mukubi wa bikonde ng'asobola bikonde kwazi mulamu bikonde. Nalaba ng'omwana oyo ng'akwata chupa ng'agamba nti kasanvu ne chupa oyagala ki? Ng'ambala ekisate kinene nnyo ekya chekiti. Era navumirira nnyo kalakita eyo nga sijjagala. Ale nakwata omwana oyo ate nakutandika kuya naye. Nakwata omwana amugyamu kalakita y'omubbi. Ye baali bamuzimbiddemu. N'atandika omusembeza n'afuuka omwana w'omuntu. Abantu bangi muze mwogera ku Alien njagala mbabuuze. Alien yagenda e London yagenda n'omwana oyo. Bwe yagenda ne mu Saudi Arabia kata yagenda n'omwana oyo ayimba naye. Sio meka Alien zabaddeko ng'oyo omwana taliiko nga zikola. Kati gwe boleeta omwana omuteeka mukozza mu ntalo za mukubanga mulwanisa omuntu omu ne mutwaliramu n'omwana w'omuntu ekibi nammwe muzadde ate abasinga obungi abali ku TV mwalemerwa dda abaana bammwe nammwe ne mweremererwa muli awo okwendeguza kubebakako kwekwanira abasajja gy'osuza gy'obala gy'oleka obupale abalamu tanase nakubenderako mu toilet kyannaku kinnuma nnyo nnyo bapresenta ba TV za wano okulaga nti no muli b'amaanyi nnyo ate nga muli bakafoodongo. Mukozesezza abayimbi bawana ebikolobero bingi n'ebintu bingi nnyo nga munoonya okuyisawo ebyammwe. Wano tulina obusajja obwatufukira obuzibu obwo bwefudde mbu buwangayidde ku microphone. Butekasa buli mwaka kozesa show za bwerere. Buli kintu bagala kya bwerere sympathy. Namukolera show. Nze nabeeranga nesipapa nga bakuyimbisa show nga 10 nga zonna za bwerere. Kubanga alina ka TV ajja kwogerako, alina ka radio ajja kukwogerako. Munnange yo twavaayo. Nze sasa abayimbi abakyayimba bakyegula. Mwavumanga abayimbi ne mbakozesa show za bwerere. Abamu n'omotoka bamuyina bw'abayimbi kubayimbisa show za bwerere. Kati omufuna omuntu n'agaana okwayimbira show ez'obwerere nga mumufuula mulabe wammwe. Ogamba nti oli pulezidenti okumala emyaka 15 industry ogikoledde ki? Okuleka ogisaanyaawo. Okeera kumanya nodda ku muntu n'omukuba n'omusuula naye nga tolaga nti okola entertainment. Okola music show. Mukadidde mu lugambo. Emyaka gy'oyoga tolizayininga nga tolina ky'olaga. Ogamba nti okoze nnyo. Mukama akusaasire. Naye Katonda ono tali yanguzi. Bayibuli eyogera mu ngero 13 eyogera ku lulimi. Ekigambo kikola embeera. Olulimi. Mwegereze ebigambo bye mwogera ku nnimi zammwe. Every generation. Njagala obategeeza nti buli generation zikyuka. Generation zigenda n'abantu baazo. Buli every year. Enjuba bulwevayo bweti ne mulisa bweti. Generation. Nekwakako. Okaddiwa. Okyuka. N'ebintu bikyuka. Njagala bategeeza tebula wano nga tuli ajja ku live ayogera ku Kadaama. Jwe tunamala nkubuuzaako nnyo mbuzeeko ku Salt TV kyakola Ruth, how are you doing? Ruth ayogera biki? Ruth ayogera biki? Generation muzaba. Njagala bategeeza nti abantu emirembe gikyuka. Ensi ekyuka. Emisono gyevi ono tinti yaliwo baamukolanga. Tudda mu bintu bikadde. Ideas zetutambulako z'abantu baafa bafu. Abantu bakola engoye zino jampa zaaliwo, engoye empale ziboloboto muzaaliwo, bidabuzi. Nze nakula mmanyi mu kyalo. Ffe twakuba tuli banaku.
nakula manyi nti nno omuntu omunaku yakwata empiso n'atunga olugoye oba nti buli mpale eriko ekituli damage eba ya mwavu era nga empale eriko ekituli gye tulimiramu mu nnimiro naye kati omuntu owakabi ayambala damage gwe musono guliko era empale ya damage webeerako damage bagiseera nnyo nnyo kakati gwalowooza nti generation yo tuli wano twayogera twasemanga ku slave trade abantu okubatwala mu buddu bawambanga bawambe essaawa ya leero baganda baffe beetwala bokka bamaana kusasula ne batunda ne poloti zaabwe natunda ebibanja ne basasula ate ne bagenda mu buddu ne bakozesebwa naye nga luli bawambanga bawambe era nga babatwala bakaaba naye kati mwe mwesasulira n'otwalibwa mu buddu generation ezikyuka ekisaa kijja kutuuka nga tokyasobola kwogera kigambo kadaama nga tokiwuliranga nako nga kiringa kitaliiwo nze nali simanyi nti waliweerawo pulezidenti ajja n'asinga struck ate naye talibeerayo nali simanyi nti waliwo TV erijja n'esinga WBS struck abeeranga ku TV struck mwezi ng'alinga katonda era nga ye katonda wa industry naye ensi eno munnange generation zikyuka njagala okutegeeza generation nyingi zikyuka emirembe gikyuka ne gidda omulembe gw'omuntu tegudda omulembe gw'omuntu gugenda kalamba era omulembe gwe guligenda oliba ogenze wenna tebakulimba nti waliwo olunaku oba akatikitiki oba omwezi ogulidda mu bulamu bwo obulamu tebulina livansi buli wofuna opportunity oba omukisa gukozese omukisa gutya abantu bangi banoonya olaba good life gy'abaddemu oba situation mwabadde abantu abalina ssente n'abagagga n'abaki banoonyaawo okubeerawo we batyo tebafuna opportunity aba bataddemu ssente bagikozesezza tebafunye mukisa ogwo gw'okutta omwana omuzizze kawempe kubanga atatatunda ojja oyolesa obulevu oyiika endusu manyi bano bamawebe mutabangulira bali wendusu munva kyovola bamubagemanga bw'oba obusajja butalina kuyima obusajja bumulina okwegaana obusajja bumulina okubika nga ne bakakubuuza ga katata kaafa abantu abasinga balowooza nti obuvunaanyizibwa ssente balina kumala kubeera bagagga obuvunaanyizibwa si ssente oyimata mukama n'ogamba nti nze abaana nabalekanga ndi mwavu n'omwana oganda ate byenkona mama wawe mbibagambe n'omwana oganda ate mama nabadde nabo ku Idi ate n'oganda nze simanya mutwala atya ate dakika bbiri mbw ate ne ku Idi jjajja wange simanyi nalidde emmere bandetedde wane emmere n'okatunuulira oba kaatabula oba butto yakayiika mu bwongo waliwo ekintu ekiruma nakimuli Victor mama we bali kubeerako waliwo ekintu ekiruma kwata segment z'ebigambo byebyogera olabe nga bigatta bakubuza bati omwana wo n'ogamba tomanyi gy'ali gavumenti weeyayo balina kusooka kuwalesitinga kana akasajja bakatwala ebutabika omwana simanya tukate wali ne skin ne kayimya ne kakangabala ne kasimba obunnyo ng'ayita ng'empengere ng'embweso kola amazimu subi busajja mmwe mwawukulira ki mwayimira ki kakasajja kosanga n'okasika bolozi n'okakuba engolo ku bolo mulosajja bwetaga ne kayima n'okakuba engolo oba n'okasuna oluliba olwokunega n'okasuna oluliba n'ogenda nalwo oyimira ki muyina kukangabalira mu toilet ku biyoloni bino ebyenkoma toyina lukusade permission ekangabalira ku mwana w'omuntu gwe tusajja gwe kati baba kuddiza ogenda balya abantu amusimayi wate mulowooza nnyo temufumintiriza ogenda bali sachinga nawe teweesobola bakulemenga bakyali batonga n'engoye mwambala ku biwuzi mugattangatte za 2-5 kati baakula bambala n'empale empanvu ogenda bamba zaaki lwaki mweteranga abaana bammwe okukyayibwa n'okubakuba ebisiraani omuzadde omusajja omukulu oyagala oti omwana w'emyaka 7 yabaakulabirira wazaala waaki otufukidde fresh daddy kati kyoba katonda akamma omukisa ne kayima ne bigaana
kana ufuse fresh daddy singata chali chisacha katonda singata tasoba kwa affordinga mwana oyo kusomereri kuba kutambuza mwana oyo kumuntu ala kusoma tokisobola wadde okyayima otijja tosobola ko wadde akatikiti kweka twajala kusaba uniform opame weddukanire bajja kuwa buwiri gundi bwati list y'ebintu katandiko kanga bala wano kalebere ntamatama ngaba TV tewacha ino makutunuza mu kamera ngaba TV abade bokubira mu ntamata wacha ina tocha ala kuchaza ngalo cyana nacho gamba gwanga nganakala abandi kayambe tukatamiddwa kubanga omwana wata ina ali nanage no muyamazi simuteka ko mu dukono lwange bobata ina alien anage no muyamba kuba mwantu amanya ku alien kuba n'abantu abandi yambe omwana oyo ne bamwagala bakola kiti omwagalira wa alien kikyo werabira nti muganda bali naye nga amuzanyisa content wobubbi nga tewali amwagala omwana bamwagala wa alien mwine ndowooza gamba nti alien ono mwana yabadde ayamba alien ekirowoozo y'obusirusiru ey'obutategeera akasajja kandi eyongedde magombe ne kabula ne keesonse keeringa ne wookayita tekayitaba omwana asobola okufuna sympathy kajjayo lulevu tundevu kajja kayiwa endusu bakagwidde ne saati empya TV za Uganda bwazite wezikola abantu TV za Uganda zakubakira evaja ne zimalira mu buloka TV za Uganda zikubya abaana bawano obwo bu TV obwo bwagala okwesitulira mu bantu zacho yana munyimbi akyala ku bu TV obwo abayimbe muteekolemu mulimu ne mwegobako obwo bu TV nokola conference no itembwa nebaja ne bakuba endibalibaze emimwawo lwaki buli kintu mukitambuliza mu stanti za bato ziganyu mwesibe ku mwana era y'omuyo omusajja yakola stanti za bato ne bagamba mbu iPhone ewanise simane nokirya nate nokirya abantu ne bazira bato baba imbi basasulwa era bamala kuteesa nti fatu wesenda tujje mu tukole bato tukole wota tukole wolutalo mweche mutamanya kati mwe munnanga batunda ensenene abayime nnyo otunda bufulutu otunda bivumba jo olunaziweza ng'ogenda ngoyasamirira abayimbi abo bagala nnyo abantu lwaki bagendako ne bakolako ne bagendako ku ground mu bantu ne bakola olaba kusaniza abawadde tewala sobola genda mu bantu nakola ku charity mu baana nagamba kangendeko muki bo batagatinga te baana bawumudde bagala abazadde nensanga omwana wange mugavuluga abasajja bana nensanga omwana wange mugavuluga musoba n'omwegana Mutu sibeko gubato guganyi mwagadde kwenunulira mu Gudo baba wane kubagwa omusajja nali mwana ekitiibwa nze ono kubagwa onoonya obuganza eri ewa Sudiru mbagete somero likola nnyo omuntu owobuvunaanyizibwa ensonga tazikwata batatete zibeera za mu kamera nasobola kulaba nga mwana soli omukazi yeetunda mbumbu simanyi yaani neŋŋamba nenkiwa obudde neŋŋamba ono kikyagenda okwogera wano era mu kamera dakiika 2 mwese iPhone mbuyambasa neŋŋamba waba tosiba akola ebintu ebyobuvunaanyizibwa mumanye amasomero gali international gali wana banaffe ge basomerako mugamanyi mmwe mugamanyi ne bwe gali nga gali ne ku levels ndala nnyo ffe tubalinza nti mwena mwatagetinga baana waliwo okwepica mwatagetinga baana waliwo naviyo oyo muwagira kwatakosaye kabampane waliwo ne yesterday ina mwena mutagetinza abaana b'abantu abaana abawumudde era abazala emiwulenge mwine ennaku ne yesterday ina yatagetinza naye baana ne bino bemwatukako abantu bebaganye mwatagetinga baana n'abayimbi bomwe abasasula sente zaabwe kati mwagala zikamula mu bantu dakiika emu mulabadde ku Gudo mukuba alien
Mukama abasasire bibato bya mubikole chenka kasa saneza mutezija kuvaayo abayimbi temabasasula bo n'abayimbira okukwata banumirirwa baganya okukola ko kyaitezo kudda mu bantu bagula bukokolo bagula buwundo simanyi butya perfume awensi weeri noyagala okunyigiriza obulamu bw'abalala nga gwena kyoyisaawo obuyambi bwafuuka dde obw'empaka nze badde manyi nti buli muntu ayagala obuyambi abeera yabaayayana buyaayani obuyambi bwafuuka dde obw'empaka yani yabagamba nti bayamba ali bulungi wali ye bannange kababuuze ani yabagamba nti obuyambi abantu alina mwasaba n'emmera yayogera basabira musabira obuyambi kamanyiro kana bakimuliko madde akamanyiro bantu mmwe nga muyitiridde mususa omulina okukoma kasajja gwe tundevu tukusaba ekintu kimu okwata omwana oyo mu affording kusomera bamuwadde anti basala ebadde kuluma omumudduka niroza nti bagenda kugulira boda boda obadde bagenda kuyira wala amanda ku kifujo yiwa amanda tewali agenda kukwatibwa 3% wa Ogudo na kitaawe kumuwa kintu neki kakabere katambala nze Ogudo sirikamuwa nganze ngali naawe sisobola simbadde senkuba zadde batima nga busajja buno bannanga abakazi tulina ennaku ne waliyo omuntu atakuyimirangako omusikanga oluliba lwa kasolo kati omusajja ono seanko muntu akotogera mwana we nga bazadde bano sikirabangako after P7 oligamba kyeggwanga bwana bango osobodde omuvuga omutambuza nga bunako omutwaleyo after P7 eggwanga ogenda digamba kya ali mu senior 6 ali ni gwabadde awerera ogenda mukolera ki Mukama Katonda abantu abamulaki babira bali ku nsi bakola koki abantu abamulaki bali ku nsi bakola koki after P7 enso ogenda gigamba ki ogenda kudda mu bantu osaba buyambi ogenda kuzza omwana oyo mbwabere talented mu bantu muno bamwagale kyokola kyagaza mwana aba kimutoolako kubanga buli muntu yenna kasoyamba omuntu atakusiima the end of the day omukisa beera gutemeddeko ettaka mulisiima ki bantu mmwe tolina nagiita ekolokota bulevu bukwengedde obutama bukwengedde eringa akalwala kwashako waliwo akantu nga ne bagamba nti ako kakitaawo bobeera okumpi okanyigemba ze mulimu abantu nonga nti otaata wange gamba njagala kagwe eddalu kabeere ku street keyambule bakalaba obunegenege kuba bannaye waliwo ekintu nga kyo okubaawo n'obutabaawo enjawulo zero kati okubeerawo kwobongedde ennaku munsi okolamu ki ekinuma n'omukazi tavaayo talabika bannanga abakazi tutomera era mulekerawo okujjukizanga abantu ba ekisiba abo abakazi batomera osanga omukazi ng'atomera ekiwule ng'ekiwuddumu ky'okintu nga yagwa mu famire mwagatugamba nti Ogudo yabadde ayamba alien oba alien yayamba Ogudo mwina ndowooza gamba nti Ogudo ayina sente zaakola era ze mwetaaga katwagala asigale nga Ogudo kale bamugule ku shows abapromota bamutegeke bapromota bali abategeka alien naye bamutegeke mumutege mu shows abaana tulabe kyakolayo lwaki abaana bo baleetera ennaku lwaki abaana batuusa ku kisa ky'okujjukira ng'okwejjusa kikalekana akasajja katuzaalira ki lwaki olumya abaana okwekanaawo simanyi n'omukazi oba aliko kizibu ki tavaayo tadifending abaana takola ki alese akawulenge kagenda kenjeera buli wamu lino TV ezaago aba half-baked journalist buli omwaka Mukama Katonda olina obuyinza naye buno obusajja nze nsanga nga buyise kale nayamba nakazaalamu nkanyiga nyenga nkazaddemu nga kansanzeewo kati gwosulunwe empalewo bake ku mwana w'omuntu kasajja kakulu kakuza birevu
Obongo bwakusigala mu bikunta. Tundevoyi oyogera ki? Oyogera ngani? Newunya ne ministries za wano newunya ne bibina ebiri wano ebitongole ebiri wano bannange. Era government ya Museveni no bannange. Newunya ministries za wano newunya ebitongole ebiri wano. Nova no gandi nzabana na bareka lwabwavu. Nenkale kako. Ngani mu ministry y'abaana. Nkusiba nobunege ne buteka kajinja. Nze ngani ministry y'abaana nze. Nova no lebeza kama tomanyi mwana jali. Tomanyi ali ni yamutwala atya. Can you imagine? Can you imagine? Gwe nkusteka ko file. Make nga sure Okufiira mukomera. Wali omala wa malachi. Mwatagana genda ku deni etodi taata gwe. Kubanga tali taata tayagaliza mwana we kirungi. Kantu gwe bana abana bali kusabira essala zonna mu nsi paka loli givaamu. Haina boli fate bali kuziika. Kibi kigwana wala. Kantu gwe wetaga wala. Wandi baddo sirika. Te wandi nyeza kigambo. Wandi baddo yongera kwekweka. Abantu mwana afuna sympathy mu bantu. Kati omwana omutamiza abantu. Nawe ogamba ono kwa hivyo tusondera omwana wese tewala agenda kuzimusondera. Tewala omwana abadde bamwagala alien sikini. Omwana ali creative, tali talented. Tusa mwa twaka nomugamba nti yimba. Naba ko omwana oyo nga boogera nani ne fresh kid. Ngono mwana nza jaddamu oli omwana. Ngeno mwana laga si mwana. Kwegamba nga tali creative. Omuntu ali creative obanku unyonyole ntya. Omuntu ali ku abala situation, abala kicho mubuza kikyaddamu, mbera kijayogereramu ekigambo. Kibi nnyo okuzaalibwa eggege, evvuuvuumira. Kalina amalevu gonna kalinga steel wire kalinga evvuuvuumira. Kajja katoobaana. Kasajja gw'otoobaana ki? Nekata komukore kaka namukazi nabadde naye n'omukazi akyakuwa. Abakazi be Uganda mwadiba. Njireka neewumba. Bweri babba nenda bali vurula. Njireka neewumba. Bweri babba nenda wembotoka nti munange byagala aspirini panado kale nende abaweri vunda. Gwe nga nkujira mu olugoye gwe. Mbwabeera wanyina wajjajja bannange bulira akantu. Nempulira suwe gya kyuma. Naye bakozi mwa ba TV bamuliva ku TV obwe nsimugenda gigamba ki. Ndabona mulekwe yaddukire bula yafuuka bloga. Enseno. Ofuta ku TV namba nofuuka bloga w'essimu. Yewala kaddi. Pozi mabaka mu bed space obudde bubadeko omuntu awe yaseewo. Gwe notula n'obologa. Webaka koddi. Obuli wa space abera wa inoko bakaweze sawa. Kogwe kodde ku simu. Wali ku TV wanongolebeza obunege. Ngolaga ensi yonna yiyo. Ng'osobotoka obusolo. Okulula ebigatto ne bifrench kati byakulemera mu mutwe. Sosobola ku affordinga nviiri. Fe tubalinze muve ku TV obwo. Wano muganda waliwo abantu bajja okufa balemena kubaziika. Embwa zibali nga mwetagamba kubalya. Ba presenter ba TV mukozesezza abayimbi ensobi. Mukubya abayimbi nga buli avaayo ne mubebakako ne mubayimbisa ku bwerere ne mubasiiga ebirwadde ne mubayimbisa nga kushoza mwe bwerere ne mubalimba bakubiranga ennyimba omuntu akujja nakutwala embalo muyimbe ekisho nga ne transport amukwadde munja kukubira oluyimba n'amate nakubakako nakulimba limba ngenda ku promoting obere wakabi kumba akwetera nziku nakozesa bantu mmwe Katonda tali basonyiwa temuli sonyiwa mmwe kyovola mwine bibye ebisikire mulwanagana Katonda muliko ebikolimo kyovola mubera ku leve mu January to December
Tolisanga president ali bulungi wano. Ne bw'ava n'agenda mu America asigala ng'ekiku ky'ennansana. Taba na njawulo. Luwansonga kinti Katonda abeera amaze bateekako ekikolime ky'ensibo. Mubaka ebibone bino amaziga g'abantu. Kati gwe tundeva abaana abo ogenda bagamba ki? Abaana amaziga ge bakaaba gwe mu nsi muno. Wogenda kwesombera olumbo ogenda na kulwala ebirwadde babadde tosuubira kulwala. Lwa maziga g'abaana abo. Buli oli batunuulira. No mwalida mbo ate wegayirira ani? Tuwegayirira alien skin, ogenda kwegayirira public, ogenda kwegayirira ani? Nzo mwana wo sinatye mwagaza munnange. Yana nalaba noyo muvubuka wa amanyi bambi yarwa nawo. Yarwa ba mudiza. Nzo nomanyira we mutyo. Mwoga alien skin taina bana babaganda obayitazaala. Tatakwa noyo muvubuka tazina takwana. Ho muvubuka no wayagala bana 10 kati mu mwaka gumu abazaala. Ye mwanya bana bayi talented yo mwana basobola okufuna. Ngagandi njagala bana. Anonya bana bayi talented wana bali creative olabeda chikaza bafunya nga basinga noyo. No kwata chance yo mwana no jitta. No zanyira mu mukisa gwo mwana. Omwana ayenonyeza yekayeko etakulidde. Gwata kunsinga tomaze kwogera naye. Gwata kunsinga osula kongecha ne kyawanga. Mwe mutusaze mmere Kampala busajja mutabuli suppose kubeera mu Kampala. Muina kubeera ali mu byokera mu manda. Waliyo obukolobe buno obwesibye ku bufuji mu buyumba bwe Kampala nga bwe butusaze mmere bwongeza amayumba. Kasajja gwe Kampala okola yoki. Kalina akazi kalimu olukate ne bakasanga ne kaswa manaka antu gwe bannaye kakolobe gwe. Tundevo kwa che Kampala. Oina kubeera lingo otema amara na matoga sobola. Oina kufumba na maroto gasobola. Obo ina kukola chikantu gwe. Tundevu Kampala okola yoki. Iyo chayimo imachi. Bumune kwidi bandetedde mmere mama we nabadde naye kati mbagambe ntante kantu gwe kasajja gwe. Banna gwatedde abantu obusungu kantu gwe. Tewala ali kusonyiwa. Otedde okukyayisa omwana wo. Kino kikubuulira. Bw'oba badde manyi omwana oyo ayamba alien skin. Ogategeera nti alien skin adayamba abaana bo. Nawe kanyita wasobola ngumba zikuli kungulu. Oba bubongo buli mu butto. Oba parafini bamuyiwa matu. Ndabanga akatabula. Bikoga tebigatta. Kaine ebyoya byeru ku matama. Kalinga zebula crossing. Ebikoga tebigattako. Kusokola koji. Akatoka kalinga enkulukuku kati ne katunda mukabene kisone kagaya ne ku TV ne kayimirira bakagude ne sati mukama Katonda okatonda oli obuyinza ze mukama nkwewunya mananga olina obuyinza Allah uli wa kitiibwa kyova ndi kusinza ngo butakowa mukama Katonda okola kikantu gwe mukame nokiza ne bakutunuza mukamera kantu gwe ngato yogera ku mwana wo nokotogera omwana gozaala mbodi season zokozo sobola ku affording omwana yo kusomera eryo osobola issue no sobola katukusabire kale nada wa fiesta wano naladi okusaba transport bannanga ate batuwadde basale ate tusobola yo ate bannanga mutwe ku transport abantu bamugamba gendo okole Nozabade manyi basare jideke bitendeke bye sente. Katukusabire kasajja gwe. Zo mwana mbadde mwagalwa alien. Era bwe nayombere chupa je bali bamutambuza nayo ngabba. Ngazanya karakta y'okubba. Ale nakwata ku mwana namukyusa nabimujjamu. Sayina na buzibu bwonna. Naye musajja gwe obanga gwe kitayi w'omwana oyo. Allah akusaasire. Ata kusonyiwa ebyakusoba ko rest in peace. Mulimu abantu abatalina kuba ku nsi. Mulimu abantu abatalina kuzaala. Nga mmwe temwalina kuzaala. Busajja mmwe temwalina kuzaala.
Mulimu abantu abana n'okwegaana nga ne okatunula botika okwegaana n'okegaana. Kantu gwe tewalina kuzaala. Ate okumanya kaluvu. Omwana yakoze statement n'agamba nti twava aka nga twakomokala nga ka myezi nanga mama alina olubuto. Kitegeeza omukazi amukuba wa myezi egi nga mubisi. Bwe butenyinyala, bwe butamanyi kyalya, obulyaguzibwa, bukafunkunayi. Obwalwala n'entumbi, bwe busajja obwo. Oba ne gwalya bwali, simanyi kuba omukazi naye tavaayo. Kubanga bwe tuganda dati sifa bagasiba dati situbala. Fine. Musobola mama mukumuneka n'olubuto. Naye nga yamulya ddi. Nga wa myezi egi, wiiki egi yamwokerawo. Nga nyuma wakyali wabisi. Bwebwo obusajja obulyaguzibwa. Odda ng'okyalina kipade emabega nga akikusokola ayagala kwebakako bwebwo. Bwebwo obwayitako. Tamanyi kyalya. Tamanyi kyateekayo. Tamanyi. Mana nayo kagola gwe nekogera boge njagala kusesema. Kantu gwe simanya kuli kumpi. Kyanaku naye kibinyo. Kibinyo naye fu mwana utumujjeko engalo. Nze nga nzo omu kwa mujjeko engalo. Noka kwe kumwogerako nze mujjeko engalo. Bobo yagala omwana w'emyaka musanvu yabakulabirira musajja gwe. Nze mujjeko engalo. Nze ne timu alien. Kyesobola okugamba. Ate nze mbanja tebangula sikakibwa sisikambulwa mugwa seegula. Situmwa nestukira. Nze timu alien skin. Omwana obadde mwagalwa alien. Era namuyombera nnyo nga tamma ne chupa ne bagikyusa. Kakati omwana we sina kye mugamba wadde. Naye ekinnuma nze newuunya kibayita human rights. Newuunya ebitongole bya wano. Baminisita ba wano. Olusajja olwo ne luyimirira mu kamera ne lugamba mbu nze simanyi baana gye bali. Simanyi gye yamujja. Ne mululeka ne luyina ayina olwo ne bwanga lukyasobotoka. Olusajja lwetaaga n'oluteeka buloka ku kinege olwo. Ne lufa nga lunyampa amazzi lwonna lwonna. Olusiba buloka ne lulebera luti. Nezigongokako n'oziwa embwa n'ezirya. Sibalimba. Waliwo ebintu ebiruma nga newo bifumintirizaako bigenda kuluma obulamu. First of all, oyo omwana bw'omwetegereza bulungi, Ogudo. Nze mwetegereza shows ezisembyeyo. Ale ni yabadde n'omwana oyo ku show eya Rotary, is it Rotary? Yabadde Kololo. Ng'omwana otali apenga wabeera. Ngoma era bwe yayingiddewo ng'omulaba, which is I torture in mind. Mwamuto kyalinzo oyo omwana. Ne munamutwala kusomera mwaga atagenda kusoma mbuza lwaki. Already psychologically mwamuto kyalinze. Gwe kitaawe yennyini gwe yayita kitaawe gwe. Gwa kasoddokiyo gwe. Katunulanga bombuzi. Oyo mwana mwamuto kyalinze mu mind. Kati bwagatako nakyo no munna abadde amanyi nnyo alini okumugoba. Already psychologically ali tortured. Ne munakola muta ne munakunama. Tajja kusobola kusoma. Kyo nkibabuulidde. Oyo mwana nakati wamukoze ku bwongo n'oli munne. Wena kye wabakoze. Totulogezanga ko kutuliranga omwana wo bw'otyo. Tokikolanga. Nalabako ku fresh kid awo bamugira ku mama we. Era ali tortured. Yarwawo nnyo okupiikinga yali mu honorable Nsereko. Kubanga akasajja kali kafa kufuwa karakta ya mwana. Honorable Nsereko naita akasajja ako n'akawasente bamuzijuka zaina za dollars n'akakolera saloon. Oba mukijukira bulungi Honorable Nsereko Muhammad. Yalabanga bato kyalinga omwana. N'omusajja yagala kubeera mu kala ya mwana mbuze nko esiga Chutex. Simanyi nze nazala fresh kid. Simanyi nze nange ndi washitalo nnyo kati nyimba Honorable Nsereko naita omusajja oyo. Namuwasende zaina mu dollars. Namugamba anonyesa unyo bantinda. Ntindaawo. Namugamba anemekera okutembea Chutex. Naye omusajja oyo yafuukira ekizibu omukazi n'akaaba amaziga.
Omukazi akaba amaziga mama wa Fresh Kid. Nenga te Fresh Kid omulaba ali talented. Ali creative. Fresh Kid muntu gwa wa track gwa wagamba ekigambo no muyinza ku microphone ngoti ngatamaze mu coaching wa mugamba kintu amanyi alina okwogera mu bantu. Namako wano recent ku take kituve Kanani. Yaje Kanani bamukwasa microphone. Omulala tasobola kwansalinga ekigambo ngate myaka jejimu. Ekitali kuona omwana. Ekitali kuona omwana. Ekitali kuona omwana kubanga nze nabala babana baine Fresh Kid ne Ogudo. Nenda wano omwana Ogudo byadde mu Fresh Kid. Era Fresh Kid yamujjako olugalo naga gwe nkutadde natambulirawo. Bali amubuuza baina be bali bamubuuza. Olwa namulaba ne alien nani? Bali ajaluna. Yali muntu mukulu wa kitibwa bwe yajja omwana yakola atya. Nenda bomwana nga nensirika. Manyi bwoba oyagala omuntu kati nsifa wagala alien. Tuwaye tubyagalira byonna nga tobitunuulira. Ngamanya ombaana bato bumulu bujja kuvaamu. Ngolaba nti bujja kuvaamu naye taata we aba yasazeewo mutuulira. Bwe bityo bwe biba. Abaganda bagamba nti azaala ekibi akiwongolera. Kati bano bazaalibwa omubuyabuya. Katonda badde abawadde omukisa baana batu. Omubuyabuya atudde mu mukisa gwammwe. Abantu bangi balina ssente banoonya okubeera oyo mwana w'abadde. Osobola okusoma n'ofuna degrees, diplomas, nachi whatever and what. Opportunity Ogudo gy'abaddemu n'ebula. Mubamanyi bonna abasomye. Mubayina. Abalina degrees, abalina diplomas. Nga wala abaganda ffe bagenda mu Saudi Arabia olina afuna ennyumba embi nga anaza musota. Olina afuna ennyumba embi nga mwakola mama muneepingira. Olina afuna ennyumba embi nga tebamusasula. Kyena bakuwa n'omuwala yakoma omuwala yankabya amaziga. Yoba yali ani SP family yamu. Omwana akola emyaka 7. Ne batamusasula. 7 years ngokwesa omwana w'omuntu gwe baza. Nga nawe olina abaana okwera n'owanika amagulu n'osindika omwana. N'okozesa omwana for 7 years. Katonda challenges abantu bano kyobola family zirimu abaana. Abantu abamu babunoonya abaana baabula tebazaala. Abalala balina ebizibu balina ebikolimo. Era mmwe nkibagamba baana mmwe naddala abaana bali mu mayumba g'abantu abakola. Bayibuli eyogera mu Bagatira 7. Katonda tasokera kwanga buli muntu kyasiga kyali kungula. Kati nno musiganga birungi muli kungula ebiro. Naye zibasanza abo abasiga obubi bali kungula bubi. Waliwo omuwala ali awo alina omumwa gwa musununu. Muwala gwe ovuma nnyo abantu buli muntu omubambira. Si buli muntu nti avumwa. Muvuma fulufiga be mwamanyira okuvuma. Si buli muntu nti avuma. Si muntu nti avumwa. Kyobola abamu mwegolola ekiro mumeketa amanyo temumanyi. Buli muntu omujugubalirako n'omuvuma for nothing from nowhere. Ate walina reason. Oyagala likes, oyagala page ye kule, n'ofutuka n'ovuma omuntu. Mwala ali awo alina otumwa bwe tuti. Tulinga omuntu omusonso. Sigamba jasi, minzo nti ngamba jasi jasi. Oba oli yani? Yeta alina gwatavuma talina nda side. Abalabadde bagamba kino ekya Bobi ekineega mwaganene. Asenje nga asimanyi enjo biche kyeka mwaganene. Ekyo kyo kibera byakyo. Kibera ku kimu. Na yona ali awo alina otumwa. Tunyomikisa ali alina otumwa. Tulinga twa musonso. Otwemmese ensolima. Abukira buli muntu amuvuma. Na yerumu one time tebamuzadde abaana nga baliko ebintu. Mwebaka temwebaka. Mukola sana mwezibula. Nosindika ente ne bakubba ente. Nosindika nti munanansi n'azibba. Noziwala sise n'azirya. Ewe nabiva ku kyosiga ky'oli kungula. Amaziga g'abantu nokera kumanya n'ovuma omuntu. Nodda kumbaka nga Muhammad Nsereko. Mwoli mubaka wa parliament. Parliament y'eggwanga ababaka bakyasinza okuba abagezi abadde topest MPs. Honorable Nsereko abatakwata kyakubira akwata kisooka. Ne Ssemujunganda. Tosobola kudda naye mu debate n'oza nti ojja kumusinga. Kati mwina omubbi wa TV. Eyeremwa. Buli kaseera tukubira mutwale wasale musale.
akwira bajjo ntwala wano yatusondesa embaga nefuuka embaga bwe wasobola okubba TV ku university nga kubaga matigo mogezi w'ekibiina kyakye kyagala obuyinza tudde muli ate mwetunulire mmwe omogezi w'ekibiina mubbi wa TV ebigambo byayogera n'otunula mu kamera no ne mugamba ati omogezi w'ekibiina ekyo kibiina kiba n'essuubi kiba ekibiina kye kitwala abantu muleke kusirwaza abaana b'abantu kubakubya miggo kubasiriwalirako kubafuula nti nabo basirusiru nga mmwe omogezi w'ekibiina ng'oli mubbi wa TV ne kusoma babbako TV tolina kiddako tabanga koda mulimu oli konimani kuba tolina mulimu n'okugogana toli mogezi wa kibiina tolina kusasula mumufa mukabampani na kusabiriza abantu b'ebweru ndabyeko kino kyali kivuma bugingo kyagenzeyo kigambe nti bannange Uganda asigadde nnaku ziri ezi tannaweza wiiki n'abamuntu tatannakubebakako bulungi kumalayo sente zaabwe tannaweza wiiki agaye bannanga sika akyasigadde Uganda asinga ndabyeko akantu awo nga katambula ng'agamba bannanga asigadde Uganda kyonna kyekiri asigadde Uganda akola ki asinga abadde bamuwaga nga bazimuweereza bwe yatuuse ite bakyazimukuweereza nga tewakitegedde ate abantu abawaga tebasobola kusonderawo $5,000 bansavu tebakulimba nti bagija gavi magundi tukusondera bano emitwalo $5,000 dani ani ogenda wani akusuza omwezi mpozi nga jweti zawade gyogenze kwa jweti zawade asobola okusuza n'omwaka nga atakuliisa Emirisimisa asobola okusuza omwaka n'omwezi nga atakuliisa Martin Yebewa asobola okusuza omwaka nga atakuliisa pozi ne Donizera ne Big Spender Bruce beba tabasobola okusuza ne bakuliisa kubanga bo bayiri bamanyiyo baluddeyo balegendi baayo ne bana bo bagenda kweyiya bali ku muyimo akututte kumwebakako omumaleko omuyimo teri kiddako oli France kati bikyamuli mu mutwe namona batangala mbu agenda mu Hollywood agenda ku busita bwayo no busita bwoyenjera ko fetu buzimbe mu nyumba mu rujja rwaffe munzijaza ffe mu biyungu ngombuda mbu kubanga buli international nanga mu international buli agenda yekubaka fana nyikamu omuntu ovuta ku TV no gama twali mukozi wa TV katoli blog oli ku online tolena wewe bakobera kubanga ototo ina wote kaluba obera ku simu buli kaseera akoze live gyobukira nolete embayiza amanye embazi mulinga embayiza amagote zinadda na shape tubalinze nasema yokola amasembe ngayoza amasuwani sidanga mugalengera ngatera gwa mwemi okutukuza baba amugoba Bulizenta wa TV obu TV ensejja kukyuka nga obu TV mu bulaba tebuliwo obanga bulona nga twakyali abulaba enseba wunyirire tebula ebikobera mukola abantu ojja tukoleza iningo veka TV yako nga toyina nsijo kyogigamba nga toyina nga amaziga g'abantu ebikolimo ebikolobero byonna nga Katonda alina kulamuza busungu zena byaka abantu Katonda balamuza obusungu bugwe moyazika boyazike onviri bazibasiba munja kwogera konsi bakaviri nkola ko TV mpo obugwe nyambale nkola ko TV ngenda kolanga botikiyo musobola ku forwarding engoyi za mwemwe wadde bigato mwajjango tujja ko interview ngenjale baluma nze gwosabe mere gojjo kujja ko interview no wozanjo kyayo na fukanjo kyayo nganze nko kyayo ne transport nze mukuwa ngafatu babezaawo zobalombeeze zaawo ko ate Katonda ina abantu basasudde lakwate mbamanyi tebali mu kamera abakuli abo program Katonda basasudde kalakalo ale Panama kazimbi eti Blikasa yabajinywamu bweddako bajinywamu bweddako kanda bene kafubutuka emisinde kagana okutomera ate osiibo nkuba kada utebonda balakyoddoka nze Katonda ina abantu basasulidde Mizaa yajjanga ebigere byonna bitonyoloka bweti byavunda ngalosa kwambala ngato ya butu yanvumanga bikasera nvume Sweden yajja wano okwegayirira ng'ebigere bitonya amasira nali nebuzo tali mu ngato ngendo tumula ku bigere
ngabitambulirako nswera Katonda ngamba Katonda oli munene bino byondaga nti yes Katonda bwate bwasasula bana mwe bakadama bavuma abantu mulekera ovuma abantu ensira bandabe wagira gwo wagira osobola kuuza pejo nga tovumye muntu osobola kuba ne vibe nga tovumye muntu mutaddeka abana mwe bisirani n'ebikolimo mwetaddeka emirandira gy'ebikolimo ensi muli gigamba ki febe mulaba muyinza okudda unogamba nawe wavumaga abantu ffe twabeeranga mu lwali lwaffe abantu abasinga twabeeranga nabo bantu baffe era nga tulina ensonga zaffe naye twabeeranga nabo mu lwali mwe abatwalanga nti tubavuma ne betwalinga nabo nga tunyumya ne mutambuza audio nga tuli mu kwesekera twevuma bintu byaffe bya mu group mune mubitambuza namwe ne mubuukira muliko ebikolimo mugenda kuzaala abaana balina ebiwawaatiro wano ebiringa ebyanna mu nkanga mujja kakasenensi ozaala omwana nga alina omagumulingo gw'omusonso nga gulinga emmese ensolima y'omutooyi kati waliwo oyo omuwala alina otumwa twagongo balamu bwe tutya ye buli omu amuvuma simanyi lwaki ye buli omu amubambira nosanga omwana omuwala olina amatako mangi nnyo ogenze mu toilet can you imagine olina ne baganda bo abalina brand tozibaliridde muntu akeraga meto yo muganda bwa gundi akola ku TV gundi bamwe bakiddeko mu toyi abana abawala munoonya kimufa kinensi oyagala kungamba nti dakika yo gyoyimiddemu bw'ogyerekereza obotoka obusolo bugenda kukuukayo bugwe mu toyi bulebede bugwe ng'owerekereza dakika eyo lwaki mubalidde famire zammwe bazadde bamwe bagenda kwetuga baffe bakadde bamwe bagenda kaera ku makya nga kitaawo afudde oba nnyoka ali mu buliri ng'azirise nga gwe omusse ensi olugigamba ki mbwobadde oyimye nnyo mbugwe appetite ekubeera waggulu okumanya oli kikafodde ongonyo nota ne voice note mpanange ati nange mbadde mulumiza nnyo muyimu gwa nabaki n'okunkumula ebinyuma oti n'omenya ne toilet y'abendi n'okwata ne wansi bw'oti n'oyavula mutoyi can you imagine yes mukama omuntu gwe bakiddeko mu toilet ndadala mbuulira value yo weerikoma mu toilet mutoyi sigano kyabadde kinaabiro abasinga babikola mu binaabiro kubanga olusi bw'ogenda okunaba n'omwami wo muyinza okuba mwakamaliza ne mugenda ne munaabako ne mweddamu nga mugenze kunaba babiri nga ddala ffe abanaba ne babba baffe singa mwe batalina basajja abawaka naye mutoyi n'omutuuza ne ku kisiiti kya toyi n'okunkumula ebinyuma n'okunkumuka oti wayolesezza obusiru omwana omuwala appetite ogijjawa omwana omuwala ofaaki kuyima kwa nabaki lavu kyeye kutuusa ku ekyo edakiika ezo bw'ozeerekereza oba bw'ozeefiiriza walabe sitaani ebyo byakola mu dakiika babadde wali abagala okupama ne bajja ne basanga olunabe ne beerolera ne bakwata vidiyo kati gwa tulendinga tolina na sitiriyo nabule tolina na sitiriyo n'emu bakuwandayo n'amalusu ebiteeko bikuyamba ki ebinene ebyo nabe ngo bitadde ebbali sooka omuntu yenna bwakwana asooka obale famire yo omuntu yenna kukwana nga bakwana ebigambo bibeera bikulu nnyo byabayogedde nze omusajja wankwana nsooka kuwulira bigambo byayogera ebimusookako ebi nemanya nti nina kiwulenge nina kafoodongo nina muntu bigambo ki byayogera bigattako bitoolako just naye wontuukira okunsabira akaboozi nga tuli mutoyi manyirawo nti guno si mulambo wabula oba muzimu abamu mizimu gye gibebekako abaana abawala mufaaki n'ensi kikyolaga balaki batayina byemulaga tubirina
Okakasa. Chichi chivuka chaga tubaka simu kugundi. Kumukolo kwa jeno. Hebi alibagamba mbo otake simu bwoti. Oje base kuno. Ate gwe wetegereza nade siketegereza. Keko. Bannanga ali kumusasangule gbomulenzi. Yamanya ali mulavu. Ekinuma abalenzi tebaswala nga bawala. Yate wala ayogera ku mulenzi. Na ye buli muntu ali kumuwala. Abana bali tebaswala nga bawala. Abana abawala. Omuwala aswaza nnyo. Nnyo. Bannange ne omuntu bandi kwagade kwanga kunkumudde ebinyuma. Bakwengo osobola wesobola. Osobola ebinyuma ina bugunde opressa fuba kubye. Wandifunya bakwagala. Naye mutoyi kasaba kutemazi. Feeling bwoti. Nekigaza n'ebigulu wansi kutoyi. Mutoyi mugavunyo. Kati oteka kuba nakasolo kukawunya nga soji. Twena kyoyinza kugamba bantu. Kasita wagenze mutoyi. Singa abadde mu kiyigo wandibadde oke. Naye kasita wagenze mu toilet. Mutoyi. Bwagazibwa nabaki. Bannanga abana bawala mubalirire bazadde bammwe. Tetuganya abana bangi nnyo aboononefu. Bangi nnyo nnyo abayitako. Family zina ennaku n'abaana. Family zina obulumi n'abaana. Abaana bangi bayika Windows. Abaana bangi nnyo bayika bali ku kasasiro. Abaana abamu bafuuka ekizibu. Naye abaana abamu be bayitadde bazadde bammwe bakoze ekisoboka n'akupackaging alabe. Tovaamu obeera omuntu. Neyerekeza bingi nnyo. Obeera omuntu. N'eki ky'omusasudde. Omuzadde w'omuntu ajja kutuuka okubanga n'emikwano gye takyayalamu. Kikyasobola kuyimira kwogera na banne nga gw'omukoze ekyo. Musuubira ki? Musuubira ki bannange? Love tagenda kusenguka, pride tagenda kuggwaawo. Ate no kinneewuunyisa bino ebintu by'omuluvuganyira dakiika 3 obeera omaze nga tokyala nakyo jjukira ng'omulimu gukuweddeko. 15-2 oyina waba kufiira kono saa kuba kako saawa 4 ng'okyalimu akaagala. Mufa kinensi. Webalirire kyokola. Lumirirwako. Kibinyo kya naku nnyo. Naye nga mu byonna twagala sente za Honorable Segirinya. Twagala sente. Mujje ebyobufuzi mu bulamu bw'abantu. Ano. Hey, my bro, wagwan man. Wagwan my brother. Mbada sinakula bulungi naye nga biki? Don't talk about figure. Balasozi my brother. Tewali kyamanyi mwana mama naye nga bikisobamu. Mwana ngasa isokulaba ombulako nnyo. Soko jonkube ekibozi my brother. Naye nga kye kiriwo. Wagwan mbeera ki? Nkulaba oli mukaluma. Naye nga kye kiganye. Kye kiriwo my bro. Wagwan. Nkulaba bulungi nkufunaawo. Alien.
Ali nkulaba. Residential advisor, twala network. Ndoza network munange. Mayimbera no motoka yangampo yo bimanye byange. Naye nkulaba bulungi ate nkufuna. Alifu. Alien. Ono ngata ina network. Kufuna bulungi nze nkulaba ate nkuwulira. Kyakiganyawo. Network enkoze biki alien. Alien enkoze byadaze tunyumye muganda wange naye ate oba network. Nkusubiddwa. Otherwise ajja kuba akomawo. Twetwaga tunyumye mutu tulabe. Wachisoda va ku simu yange wakali amazi. Ngende wonye nyoko matako ntomanyirira wano. Swine. Bomura mwebuza amagezi mujja mu mandalo linga linye mazi nkuyise. Ene simu yange. Stupid. Mwemugana mwambala obukofi ene mwagala okumanyira wano buli muntu. Nze tombantalira ko gwe mazi. Yakunonya jakungwa moja ziwulire zange ngambi. Webuza amagezi. Mwana mwewunya mu nkwawa. Noyagala ojja yasamire ku simu yange. Simu yange. Amakasaga David. Ale ne abaddaze tunyumyemu naye network enkutemu wano. Mugane mutobanira ku bantu. Zatali mwana wa Okufiira ki usimayiro mbuyepo. Gendo wonye nyoka nyuma zatomanyira. Bwokuita kukanga. Ani tawendo embagamba munnange. Mayinze njogera nze ninga alien nze njogera. Nze njogera mwala ate ne mana enkulabisa. Nenkufuna. Adagolo so kumbula. Zatoda ku simu yange mu blocking mujeko oyo. Yakaga amazi mwana. Awafa tompanga nze. Wamale ni syndical request. Network etedde jangu tumye muva ku bano ba bombo clat. Mugane mwewunya matako ne muloza ni mujja kumanyira wano buli muntu. Mwinge byenkwawo. Manyoko. Genda kuya nyoko. Munyumye ne nyoko bakulika abantu. Blocking oyo mazi. Kiringe byenkwawo. Kenja kinonya. Mwanze bansiri walirako. Webwala bange yange tojja mugende kwe yakala kana ko mutamivu kemba mubeera. Noli ayine kibada mukamuli ayiwendu situndusu. Noli tundevu. Ewange temujja. Pozi na yoli omukwasi wabakazi ale South Africa naye yange temuzungana. Ewange tozunga man. Nze nina iti meyo ja kunzunganira mu mpulire. Ndicho to kyanti sanze. Sina chondo nacho negomba konze. Ninga butwa bwa mesi. Omasala okumanyira abantu ono mwagala okumanyira abantu. Zete mugenda kumanyira. Ekyo ncheka kasa. Ate nkibagamba buliro nako. Wama banjagala munsange ku Solo TV mbera ko Monday to Friday nekisanze kuvuge. Ate ngenda kuza mwezi 23 tuna Independence Night. Tugenda kwera wale ku Independence Ground.
nga tweyagala nga tusaba Katonda tutwala Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Bayibuli yogera nti abantu bange babula okubula okumanya. Jangu osembeze Katonda ng'omulokozi wo, jangu twale Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Abamu mwalo kanaye mwagwa. Mujje tubeere ennaku z'omwezi 29 omwezi guggwako nkya oba nkye bakwosa nkya. Leero saa 3 nkya guggwako. Ennaku z'omwezi 29 tugenda kubeera ku Independence Ground e Kololo. Solo TV konsanga nyongolo bagambe kimu nti Sula Motors basanga kiwe ku Salama Road osobola okuba ku simu za 0701 ali ne akomyewo genda ku Sula Motors ogule motoka ku kibanja mpola osobola okufuna motoka ove ku bigere abalasagala tompa miwulenge tompa pozinga lama oba jazz oba mindset abatompa miwulenge nze tebanyiwa Frank Gashumba gobompa ninga malaba Paona lebonsereko abatompa miziki mpunyirira wano kuddukanira wano biwunya nakamu ale no bakomewo oba mugamba sindike ndemwa sindike request tompa mizejo sagana nze kujja kuto unaba mwana mutamivu naye akwali tompa kata tompa bwalumbe zayo bulinge ensanja bafu tompa obwo wa matako Vigo Adiweya basangibwa ku Salama Road genda ofune ogule ebizimbisibwa bogula babikuletera nyongero budget za Superman yabasangwa ku Freedom State okole steam sauna na gym Bugwe Rio Estate bakuguze taka genda ogule taka itali konkayana eri endagano lere chapa bali mu Bugwe Rio Estate osogena jana kumbe bali ku office zaabwe no lambula kutaka baine taka ku Ogudo ku buli side baina ketaka Bugwe Rio Estate bibananyi ni taka genda wona jana kumbe ku office zaabwe olambule oba bakubule taka baina lere chapa babyadala ku million emu basobola buli center zonna basobola kuwetaka mu environment jagala okuwangalira moyagala kulima kulunda kuzimba apartment kuzimba maka bakubulira bochi era ne bakulambuza atera nyongero kujukisa nti Free Zone International Free Zone basangibwa najana nkumbi gene najana nkumbi ku roundabout okwate kunyana ma road bali opposite ne Triple M Free Zone International bakutwala ebweyo ne bakufunira emirimu atogenda ogenda ngo ino mulimu sibine bya bakutwala mu bed space genda ku Free Zone ogenda okole wakolako walemwa wakolako tewafuna chance wafuna nyumba emite bakusasula dubale mbera nga nembiro kotadde ezibula today genda ku Free Zone International odemo funa omulimu buto oba ononyo omulimu tofaye batalina passport genda yobo oyo genda bo bajja kuba bakubula ekyo kukola bakutegeeze emirimu gye balina emirimu egyenjawulo ngobadde oyagala girlfriend wo mwagala nnyo wabeera abantu abalola kasagazinga gwe batakola kakotobeerawo Free Zone International yakoledde omulimu gwa couples basobola okutwala mu nyumba abantu babiri omwagala wo naawe ne mugenda wamu nga bw'oyima ofuna gwe weevuunikako okwepicha ne kubeera madad sana omusajja asobola okubanga akola delivery avuga motoka ng'omwami kyala akola emirimu gyawaka oba naye nga ina supermarket gyakola naye nga bannyoka babeera mu nyumba emu babeera ku boys quarter genda mu Free Zone International bakutwala n'omwagalo wawo oba gwe oli eyo ng'omwagala wo yasigala eno osobola okukola okwogera ne Free Zone International nababeera nga bakuweereza omwagalo wawo waliwo omwana yadda anyumiza ka story namugana naye ka story ako kyojja ukateeka mu museum Kasitole kawomo nnyo. Yakakunyumiza? Awo. Akanyumiza banango omusajja oyo ansanja mbadde simula nkusimanyi oyo. Oba yaani oyo. Ayina omuntu bwakola obonsasa. Nyongera bajjukiza nti Am Shopping Mall. Ayagala engoye genda ku Kayongo asangibwa ku Am Shopping Mall tulinako Made State Fashions asangibwa mu Kisenyi Bus Park basubuza Pata Fashions kwali kuliko Joyster Fashions Nalongo Bridal oyina omukolo oyagala kwanjula oyagala kukyala oyagala kubeera smart oli muloko lina kyacho ogenda mukyacho ogenda ludawa genda ku Nalongo Bridal pangise oba ogule asobola kuguza oba okupangisa n'abagala Gomeses Nalongo Bridal abeerako ate nyongero